Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Okusooka ntuusa okusaasira kwange eri Suna Ben kitalo nnyo, kitalo ddala eky'okuvibwako maama wo, era nsaba Mukama akugumye ggwe ne famire yo. Mugambo kya Lady Maria kansubire oli bulungi. Bano emboozi yange neeyaliko mukwano gwange. Omuwala ono nali maze ebbanga nga mumanyi nga mukwano gwange, nga bestie wange, nga nfanfe wange, buli kimu ekyaffe twakikolanga babiri nze naye. Kazibeere engoye ebiseera ebisinga ng'ojja tusanga engoye nga zifaanagana, kazibeere engato nga tugula zifaanagana, kagabeere amasimu twakwatanga gafaanagana, buli kimu ekyaffe ng'oyinza okulowooza tuli balongo. Enjawulo yaliwo nti yali ansingako ku weight nga nze ndi mutono nnyo ate nga ye muwala yakula bulungi, muwanvu bulungi, muwaggufu, ayina bust, ayina ekifuba ekigumidde, ayina akabina, yali alabika bulungi ng'omuntu. Nga nange mukwano gwange bambi ansanyusa, era buli kye yalinga ayagala mu nsi muno nakimwagalirako. Emboozi yaffe mpanvu nnyo, naye olwaleero ngenda kunyumya ku lunaku lwe yali anzise. Lwakyanga ennaku eza bulijjo ng'era omuntu yenna bw'okeera n'obeera happy n'otambuza obulamu bwo. Nali nteekateeka genda Rwanda enkeera waalo, naye nga buli omu abadde akimanyiiko nali maze ebbanga nga ndaga buli muntu nga mugamba nti ngenda ke Rwanda. Mami wange yali akimanyiiko, baganda bange bonna baali bakimanyiiko, buli muntu yali akimanyi nti ngenda kutambula. Bwe ntyo nno era ne boyfriend gwe nalina ebiseera ebyo naye yali akimanyi nti ngenda kutambula. Namukubira essimu ne mubuuza wa we yali ngende mulabe ku makya g'okwolwo ng'enkya lwe nsuubira okutambula. Nagamba yali alinako gy'alaze naye nga yali wakunkubira ng'avuddeyo. Namunnyonnyola nti olunaku lwali lutuuse olw'olugendo lwange era nali ngenda kubukinga bbaasi. Kyava ngamba nti bw'oba omaze ofuna tiketi onkubirako n'onsomera namba plate ya bbaasi. Twalina ng'omuze nga ku ffene waba wagenda okutambula olugendo osomera muno namba plate. Ebiseera ebyo kyabanga kikulu nga tomanya singa akabenje kaba kagudde, at least wabeerayo omuntu omu abamanyiwa gy'oli. Era nakkiriza ne mugamba kale nja kukubira. Ebiseera ebyo ng'abeera wuwe nange nga mbeera wange. Tulinako akaseera we twabeerera nga tubeera ffenna. Mukwano gwange ono nno ekizibu kye yali alina bambi yali tazaalangako wadde okufuna olubuto, naye ng'ate nze nali nazaalako nga nnina omwana bwa mwaka gumu n'ekitundu. Kati ebiseera ebisinga bwe yamunsabanga namukwatanga ne mumuwa abeereko naye kale aleme kufiiringa nga lonely nakugamba nti oba omwana mumumu oba olw'okuba ye talina wuwe. Era n'ebyaddakawo bye ngenda obbanyumiza byagenda okutuukawo. Omwana wange yali wuwe. Mukwano gwange nno mama wange yali yamuŋŋaana nga mirundi mingi aŋŋamba nze kikwano kyekyo sikyagala, simanyi lwaki ekiwala ekyo kyesiba. Naye nga nze nange ŋŋamba naye maama naye lwaki alingiriza abantu b'embeera nabo, nze sirina mikwano mingi, nina mukwano gwange omu, lwaki aba amulemerako? Just nga ndowooza nga omanyi abazadde lugezigezi, naye baana mmwe omuzadde wo bw'akugambanga nti oyo omuntu mwesonyiwe okikolerangawo ddala mu bwangu obw'ekitalo, kubanga singa tekyali kisa kya Katonda oba oli awo n'alibadde nga nze embuyaga ezikunta essaawa eno. Agenda ku bbaasi ebiseera ebyo zaali zigenda e Rwanda, zaali zajjagwa ne mbuukinga tiketi yange. Bwe namala oggula tiketi yange natwala obuvunaanyizibwa ne mmukubira nga bwe nali mmusuubiza nti nja mmukubira. Mukwano gwange nno twalinga twogera nnyo ku ssimu era buli kyabeerangawo mu bulamu bwange nakimunyumizangako, naye nze kye saamanya nti bye namunyumizanga byamunyizanga. Kwolwo olunaku waliyo omupiira gwali gwa Man U ne Arsenal. Bwe wabaayo omupiira gwa Man U ne Arsenal, boyfriend wange kyava nkubira n'aŋŋamba ngende mmusange ku Park View. Bwe ntuuka ku Park View twatula ne tulaba omupiira paka bwe gwaggwa, naye ng'olwedde nze namaze okupaakinga bye ngenda ogenda nabyo ne tiketi yange njirina mu kasawo ne ssente ze ngenda okozesa zonna kuba nali ngenda kumalayo weeks nga 2 ku 3. Omupiira bwe guggwa natuula mu kaawo, kyava mbuuza nkuyitire booda wansi, ne mugamba nedda tompitira booda wansi, ngenda kukubira owa booda wange. Ndowooza olwo Katonda yali atandika okunjogererako. Kye nava nkuba essimu, owa booda wange yali ali mundeeba ku ssaawa ezo era yambuuza ogenda kunninda oba togenda kunninda, ne mugamba ngenda kukulinda katugire nga tukyanywamu wano bye tunywa nga bw'ojja. Era namulinda, ndowooza yagenda okuntuukako essaawa zaalinga 7 ogw'ekiro. Bajja ne tusaagamawo ne mugamba naye kati nze agenda ku lugendo olowooza nneebaka otulo, n'aŋŋamba ne bw'oneebaka essaawa 2 kasana kutuusa ewaka ekinajja kyonna tunaalaba. Baasi yange yali ya ssaawa 12. Saali mubi nga ntuula ku booda yaffe nga tusimbula nga tugenda. Bw'oba olaba okuva ku Park View okutuuka ewaffe gye nali mbeera ebiseera ebyo, waliwo amakubo ga mirundi 2 agakuusa. Osobola okuyita ku ssaawa ya Queen n'ogwekatwe
Kibuye Ndeba bwotyo eriko oli kusuula ekabowa oba noyita ku Lubaga Road n'Emmengo era nali eri ekkubo bwe ligwa Kabuusu era nayo likutuusa ekabowa. Bwe twasalawo okulonda ekkubo ery'okuyitamu twalonda Lubaga Road ne mga tuyite ku Lubaga Road bwe watajja Kaluba koye kale katugende nga tusimbula piki yaffe nga tugenda mpola mpola bwe tunyumya bwe tukuba olwali. Waboda wange musajja munyumya nnyo alina olwali lungi nga tugenda. Bwe twatuuka ku ngoma ya Kabaka we ebiseera ebyo engoma eyo teyaliiwo naye roundabout yaliwo ate ebiseera ebyo wona wali sculpture eziriko emiziro gy'Abaganda walingawo miti egirepresenting ebika by'Abaganda egya Kabaka Njagala. Bwambuuza nti tuyitewa tuyite wano wansi nga kirirawo awali office za Red Cross oba tuyite mu Kabaka Njagala nga adde Mmengo tumale tugukire Mmanju wa Mmengo. Namugamba tuyite mu Kabaka Njagala for some reason nange gye saamanya lwaki awo bwe nalonda okuyita nga tudda kapiki kaffe budde bwakiro busirifu naye nga amasannyalaze tegaaliko ekibuga kyonna kyali quiet. Munnange nga tugenda ebiseera ebyo waliwo buno obupiki obwalinga obumpi oba babuyita bummeeti bwe butyo ke twali tutuddeko nga ke twevugirako ke yali alina. Tuba tugenda ngenda okuwulira nga piki esikattira nga bwe nabeera ng'eridde olugoye oba olugoye nga lugenze mu mpagi nva mugamba owange tobeera ng'ondidde ekigere nangamba ate ekigere nnyinza okirya myaka gino gyonna gye nkuvugidde olwaleero maama piki yange lwesazeewo okukirya ne mugamba sooka oyimirire naye ng'amazima matuufu nali siwulira pain nali siwulira buzibu bwonna just nafuna hunch. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663 nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus. Nali ntudde kisajja nga nyambadde akapale ka blue kati bwayimirira nenjagala nveeko njawuze okugulu nga bw'ova ku boda ng'obadde otudde kisajja ngenda okuvaako nga ndaba omusaayi guyiika ne mugamba kye kituufu nno akagere kange mukalidde gwe ne pikiyo naye tugende ku ddwaliro awo kubanga okusinzirawo wetwali eddwaliro ly'e Namirembe lyali kumpi nnyo okutuukawo bankebereko akagere nga nno nze nsuubira bagenda kukasibako obusibi plasta nzireyo ewaka neegendere neetegekera olugendo lwange lwe nali ngenda nga ntuuka e Namirembe mu ddwaliro amasannyalaze gaali tegaliiko ekitundu kyonna kizikidde ne munda mu wards nga muli mu candles. Ebiseera ebyo simanyi kati bahandolinga batya naye luli temwalimu ebintu byokka ndowooza ebyali bikozesa generator ze zaali fridges ezibeeramu oba ng'eddagala ng'ebyo kubanga bwe bamala okunkebera ekigere ng'omusawo ngamba nolowooza tetugenda kuwa ekitanda nze nedda musawo osobola okusibawo plasta kyava ngamba nedda tekijja kusoboka kino ekitundu kinene nnyo kiyinza n'okubanga piki ekonye ku ggumba kati ebyo ebisigadde tujja biraba nkya nga badoctors bazze ne mugamba naye nze sirina wannuma bwemba sirina wannuma lwaki munneesiba kumundeke ngende nangamba nedda tovaawo wano kootuuse wano tolina gy'olaga nga ngamba wa boda wange nti gwe kati engeri gy'ogenda vuga ogende waka ogambe maama nti no bankwatidde mu ddwaliro naye nnyinza okuvaayo nga sawa tezinawera 12 ngende ku trip yange bw'onooba omaze onoonoonyezaako ne best friend wange essimu yange yali yaweddeko n'omuliro kati nga tekuli masannyalaze nga sinawo enkyajingira kati naye owa boda wange yalina ennamba eya maama wange yalina n'ennamba ya mukwano gwange yali akyali awo wennyini nagezaako nakuba ku nnamba ya maama nga teyitamu nakuba ne ku ya mukwano gwange naye ng'era teriiko ne mugamba ojja kugenda obanoonye ku makya tujja kwogera abaavaawo agenda ng'abeddwaliro bakwata piki nga mugamu naye piki tetugenda gikuwa ogitwale oleese omukyala afunye akabenje oba mwemanyi oba temwemanyi piki togitwala kati nga ngamba ngenda kukola ntya mugamba omanyi beesonyiwa obaleke kuba twagezaako kukayana nabo nga balaga tebajja kukkiriza yali wakudda nkeera yennyonnyoleko baleke bamuwe piki omugamba agenda afuna piki awe ekutambuze ojja kudda enkya ndoosa saawa zinaawerera nga 12 nze nja kuba nvudde wano kuba nnina okugenda okeera nnyo ogenda onona ebintu byange ewaka ojja onnone tugende gye nnina okulaga nze sirina wannuma bantuzza ne mukatebe k'eggaali naye nga neewuunya lwaki tebandeka nebwa kutambula kugenda ku kawoodi eyo gye bagambye mbu tulina amasannyalaze gakomewo bankebere bye baba biki bye bagenda okukebera balabe oba eggumba terikoseddwa bansibe plasta ngende nga ngenda nga ntuuka mu woodi nga ngezaako nasaba omukyala omu ku bakyala abaalimu essimu nga nkubirako omukwano gwange oyo ng'essimu ye teyitamu kuba ajjukira yali yangambye alinako gye yalaze naye ajja kunkubira naye olwo olunaku lwonna teyanzirira okuba ku simu eri gye nali mukubidde nga mutegeeza enamba plate ya basi gye nali ngenda okutambuliramu enkeera yasigala ali gye yali yonna n'essimu ye teyaliiko nange saafaayo nnyo ne ngamba obudde na bwakiro sawa tuli mu 8 nja kumunoonya oluvannyuma nga ngalamira katanda mu
Catherine omwo nga neebaka bwe neebaka nga nzizaako nazukuka ndoota ng'obulumi bwali bunnuma Lady Maria nga mpulira n'okwekyawa n'ekyaye kyenva nsituka nga okugulu bwe nkuwanika ne kuweweeramuko bw'oyita eddakiika 5 ne kuddamu ne kutujja bwe nkussa wansi ne kuweweeramuko wayita eddakiika 10 ne kuddamu ne kutujja okugulu kwannuma era ne kunnumira ddala olwo twatandika ssaawa nga 10 obulumi okunnuma bwe nsumagiramu bwe nzuukuka sirina wadde painkiller n'emu gye bampadde nga abasawo bagambye balinda abasawo bagenda okukola shift y'okumakya be bajja okumpa painkiller ne mbeeramu obwo obulumi ssaawa ezo 11 12 ku 12 genda okuntuukako ng'amazima matuufu saagala wadde kuwulira ekigambo nti nina gye ndaga kuba obulumi bwali bunzita nga ngenda ggwa ddalu we nali ntuuse kyenva mugamba omanyi sigala ng'onoonya abantu bano sigala ng'onoonya maama osigale ng'onoonya buli muntu yenna yali yeetaagisa mu olwo olugendo kati mu bantu abangi abali bakubiddwa amasimu yali yakubidde no eyali ex wange ng'ebyo ebiseera yali andeddereza tuddiŋŋane era ye yasooka ndowooza okuntuukako ng'obudde bukedde nambuuza yabadde bitya ne mbimunnyonnyolamu awo naye nga nina obulumi nga bunnuma ne mugamba naye ne mugamba akubira noonya mukwano gwange omukubire kubanga oyo twalinga tetuteŋŋana kati ate n'olugendo lwange lwali lusaziddwamu naye nga nina essuubi nti bino bya ssaawa busawa bijja kuyita biggwe nja kgenda ne bwe naagenda ku bbaasi y'olwegulo kuba already nalina tiketi egenda ku bbaasi ey'okumakya nga tulinda ssaawa bwe zeetooloola abasawo nga bajja abasawo bwe bajja bonna bano bandi bonna bamama bagenda okuŋŋaana ndowooza basanga bantutte mu theatre ne mukwano gwange naye agenda okujja nga bantutte mu theatre bwe banzija mu theatre ne bankomyawo ne banteeka katanda bwe banteeka katanda mu woodi omwo mwennyini mwe nali mukwano gwange ye muntu gwe nasooka otunzaako amaaso kalifomu agenda anzikwamu kyenava mukwata mu ngalo naye era nankwatamu bwankwatamu kyava nkubakama naŋŋamba wabula omusawo gy'ologera mukulu nga sibalimbye sirina kye nakirowoozaamuko wadde era nasekawo busesi naye n'aseka ne ndowooza abadde ndowooza bankuba lwali kuba ebbanga lye nali mbadde n'omuwala oyo nali simulabangako nga simuwuliranga nako wadde nti yali agenzeko ku musawo oba asuubira okgendako ku musawo yenna n'olwekyo ebintu ebyefaananyirizaako eby'abasawo n'obulogo si bye bintu bye nali nsobola okulowoolezaamu essaawa eyo okuggyako okuba nti twabisaagangako busaazi kyekyoka njogera nga nsinzira ku ludda olwange nze mmanya gye nali mmanyiimu ebintu kati nze nakitwala nga kyalwali era we yakyogerera wennyini mbagamba we nakireka ng'atuula nga ntunuulira tuba tuli mu woodi ssaawa awo ziweze nga 3 ez'ekiro nga waliwo abakyala 2 be baaleeta abakyala abo 2 naye nga bali mu mbeera mbi omu yali akutisa omugongo infact ne mu wiiki gye namala mu ddwaliro eryo yafa omukyala oyo n'omulala yali yakutisa amagulu ng'era ali mu mbeera si nnungi nga baali baagudde ku accident kakati nga tubalaba awo babaleese naye ngera womanyi ebyamalwaliro ebiseera bye mabegakaawo ndowooza n'okulongosa tebalongosanga kiro balongosangako misana wokka kubanga era nabo bambi bayita mu pain eyo paka obudde okukya nga baba managingira ku pain killers mukwano gwange bwe yakoowa okubeerawoko okunda baalabako n'asibula n'agenda naye nga maama wange ajula omuyisaamu eggaali singa yali asobola okumuyoola mubba ekigo yali ajja mumuyoola waawo aveewo naye ne ngamba abasista bange mukontrolinge maama mumuleko n'omukwano gwange afudde gy'avudde azze kumundaba nga naye ye for some reason omutima gumugamba nedda omwana talina kubeera wano bwe ntyo nga bampa kitanda kya wiiki namirembeera nabeerayo kumala wiiki nnamba bwe mbeerayo kumala wiiki nnamba nga banzijanjaba ne mukwano gwange bw'agira najja nandabako naddayo najjaawo ne tukuba olwali nandabako naddayo enkeera bw'olunaku olwo nga bannongoosezza bali abakyala nabo babalongoosa babalongoosa omu gwe basooka okukomyawo omulala yalwayoko naye gwe basooka okukomyawo ye yali yakoseddwa amagulu naye nga ate waggulu mulamu alina obulamu era yali asobola okugera bulungi n'okunyumya era bwe yadda engulu netandika okunyumya emboozi nno ne tugirandiza ddala emboozi bwe tuginyumya egenda yeetooloola kale ki ekyatuuseewo ekyabatuuseeko kuba buli omu yali ayagala okumanya story backstory yaabwe yali ki ng'omukyala atugamba yabadde mu bbaasi nga bagenda Rwanda ebbaasi n'egwa ebbaasi bwe yagwa bbaasi eyo yawonamu abantu batono nnyo twogera nga mugamba ate nno nange ejjo olunaku lwajjo nabadde ngenda yammwe yagudde ssaawa mmeka nti yagudde nga ssaawa za kumakya between ssaawa 3 ne 5 kubanga twalinnye ebbaasi ey'essaawa 12 ebbaasi eyo ye yagudde era abantu bawonyewo batono nga ngamba bannange ekitegeeza Katonda yabadde antaasa accident eyo olwo nno sinnamanya birala nga ngamba bannange tugenda okuggyayo obulisiiti akange n'akake kakopi ke yali yasigazza mu nsawo ng'amazima matuufu twali tuli mu bbaasi emu naye nze ate nali nafunye akabenje akaakaaliwo akaali mayina ne kannemesa
tugenda ku basi gye nalina okugendako. Munaye nga twebaza Katonda n'abantu bange abaaliwo ba family members nga tugamba naye Mukama mulungi. Nga manya nti olwo lwawedde oba oliawo just it was a mere coincidence. Nange Lady Maria ebintu bya Katonda bizibu. Munange no n'ennaku zange zaatuuka ne bansiibula nenzira ewaka. Bwe bansiibula accident nagifuna ng'ennaku z'omwezi 2 ng'ennaku z'omwezi 13 mba ndi ewaka nga mukwano gwange ono ankubiddeko kasimu azze okundaba. Nali ndi wa boyfriend wange ng'atuuka nga musanyukira ng'era omuntu nali maze ennaku amazima nga simulaba naye nga mbawuliza nga twogera ku simu buli lunaku kubanga yali alina n'akaana kange mwezi ennaku tunyumya nga ngamba nina ensonga zenziza okukugamba konze kale tewali buzibu nga ngamba ojjukira olunaku lwe nakugamba wali mu ddwaliro nti yenna omusawo gw'okozesa mukugu nnyo. Namuddamu nga mbalaata kubanga saakirinaako kirowoozo kyonna era namugamba biri bye wali onkuba olwali mu ddwaliro. Kyava ngamba nali sikkuba lwali nali ntegeeza kye nali njogerako ne feesi ye n'ekyukirawo. Namugamba wali tosaaga ki ky'otegeeza wali tosaaga? Nangamba olaba accident eyo eyagudde oyo omukazi gye baanyumya ne bagamba mbuno accident yagwa, accident eyo yali yiyo. Bino nno nze yabiŋŋamba maaso ku maaso. Tebyali byambu kuba singa byali byambu naali wakanye. Tekyali kontinira gwe nawulira nga bageya. Tewali yawulira najja naŋŋamba ng'atudde mu maaso gange buli omu atunuulidde munne n'aŋŋamba ebigambo bino. Bwe yakera ku makya n'agenda ku musawo. Bw'agenda ku musawo omusawo n'amugamba nti nze muloga. Nsonga ki gye mulogera? Mbu ndowooza ayagala taata w'omwana wange. Ne mubuuza taata w'omwana wange nawunawo buwuuni nga ndaba byaŋŋamba tebigatta kuba bano baali bantu babiri abaali totally so different. Mu mazima nali sifunaako wadde ekirowoozo ekigamba nti ye ne taata w'omwana wange baali bayinza okweyagala kubanga yali mukwano gwange nga mwesiga nga naye bwe nali nsuubira nti yali anneesiga. Munnange mba nkyawuniikiridde nga nkuba ensonga yo lwaki yali andoga okutuuka okwagala okunzita. Mbunze namubbako omukisa gwe y'ensonga lwaki bwe tuba tulina gye tugenze nze nkwanibwa abasajja abali decent ate ye n'akwanibwawo abavubuka. Naye nga nze ate mu ndowooza yange kino kyavanga ku personal preferences. Ze saali nnyo interested mu kudeetinga bavubuka bato. Nali njagala omuntu ng'akuzeko mu birowoozo whereas ate ye yalina interest mu kwagala abavubuka bato. Ffenna buli omu yalina byanjawulo ebimusanyusa. Mpozzi okubajjukizaamuko katono. Omuwala ono ebbanga lye nali mbadde naye yali ayagala nnyo okufuna olubuto naye ng'olubuto terujja. Wabula mu bbanga lye nali mbadde naye saafunako wadde n'amagezi agalowooza mbu abantu beetambulirako ne bafuna embuto oba ekintu kyonna ekyekuusa mu eyo line olw'ensonga nali manyi nti akyali muto olubuto lujja kujja essaawa yonna. Kati nze buli kye yali aŋŋamba mu ssaawa eyo nali mpulira mawulire nga mugamba nedda naawe jjawo olwali lwaki mba njagala okukuloga nga nkulogera taata w'omwana wange. Mu mazima nali ndaba nga tebigatta wabula abasawo mu abalimba abantu muli babi nnyo. Bwe yagenda ku musawo bw'agenda ku musawo ng'omusawo amugamba mbu nze namusala enjala bwe mmala ozisala ne ngenda ku musawo muloga afe. Kati emabegako waliwo ebigambo ebyali bigambibwa taata w'omwana wange naye nga ndaba omuntu alina okuba nga abimugamba yali muntu ali close nange nga neebuuza ebigambo ebyo omuntu ono abijjawa. Kati one time namunyumizaako ne mugamba nga bw'onoogamba nti omuntu yenna agamba taata w'omwana wange ebigambo bwe ndi mumanya ajja kungwako. Naye yaddamu n'aŋŋambako olunaku nti ojjukira olunaku lwe waŋŋamba mbu olimanya omuntu agamba taata w'omwana we ebigambo ajja kigwako. Ne mugamba ye nja mukuba tujja kwekuba ebikonde oba tteke. That's what I meant. N'aŋŋamba nedda si kye wali otegeezera. Nze bwe nagenda ku musawo n'abimbuuza ebyo byonna ne mbimugamba n'aŋŋamba nti wali oyagala kunzita. Kweyo essaawa we mmanyira nti yali yagamba omusajja oyo ebigambo ebyo. Kati ate nga nze oyo omusajja yali yammanipulatinga n'annimba nti alina omuntu gwe yateekako okungoberera nga wa gye ndaga era nga nalina omuntu gwe nali nsubiriza nti ateeka okuba yankolako olugambo nga nninda kumukwata bukwasa. Banange nga nkyali mu disbelief kubanga nze nali mpulira nga byayogera sibitegeererako ddala n'akatono. Ne mugamba nedda kyonyumya sikitegeera naye sirowooza nti nina ekirowoozo ba nali mbaddeko n'ekirowoozo ekifaanana ekito. Ne mugamba naye nedda eyo yonna yonna tuwanvuye tugenze wala ekyangu ekyokukola kiki. Namugamba abasawo balimba nnyo nabo bayinza okuba bakuta obujega naye bw'abeera nga musawo ddala omwekakasa mutuufu lwaki tetugendayo tugendeyo babiri gwefule toli mukwano gwange nange ntuuke wali eri munyonyola ebizibu byange binnuma. Olabe bw'atagamba nti no best friend wange yandoga n'agamba nti nze saawe era ne wagamba nti no gwandoga era kituufu kubanga era ddala nkuloga. Olwo nno ngenda ntandika okudda engulu obwongo butandika okuzuukuka. Mu mazima natandika okufuna panic attacks ne ntandika okuwulira nga njugumira ne ntandika okuwulira
nawulira nga nkankana nga n'okutya ntidde omuntu gwe nali nina. N'aŋŋamba eyo accident gy'olaba ugwe wali oyagala kunzita. Mu kwagala okunzita omusawo n'aŋŋamba tukukyusiza accident eyo ekwate mu ggwe gw'aba afaamu. N'aŋŋamba naye okumanya ng'oli mulogo era tewafudde, bantu balala be baafudde. Mu ssaawa eyo mu mazima matuufu ekyasinkingira in ne mugamba mwana gwe wayiye omusaayi gw'abantu abawerera ddala 6 wassa abantu ogwo omusaayi ogenda guddawa. Naye kalakaasa ne mugamba tugende ku musawo we n'agaana n'aŋŋamba atasobola kuntwala ku musawo we. Ekyo kyali tekisoboka nga ntwalayo atya, tasobola, talina kyajja kukola, tajja kuntwalayo. Nendabira ddala nga ddala yali agaanye okuntwalayo nga nekyayogera akikakasa nti nali muloga. Naye mukwano yonna gy'oli n'essaawa eno ng'owuliriza emboozi eno, kuba nkakasa nti ku 10 n'enkumi z'abantu abagenda okuwuliriza emboozi eno tekusobola kubanga tekulibaako amanyi bikwatagana ku mboozi eno. Era mwabo abantu abangi nkakasa waliwo ajja okutaaginga oba ajja okugikuweereza era ojja giwulira. Naye muwala gwe yonna gy'oli ng'owulira emboozi eno watta abantu b'abandi babwereere wannanga bwemage saakulinaako kirowoozo kyonna kibi nze nali nkwagala nga mukwano gwange era simanyi kibi ekyo gy'oli kidda. N'essaawa ya leero nkugamba wayise emyaka mingi ddala n'olwaleero ntula ne neewuunya obusiru bwe nayina bwali ku nnamba mmeka okusinziira ku bintu bye wankola. Munnange bwe mmala okakasa nti munnange yali ali serious mu mazima sajjukira na kujjukira nti omuntu yali aŋŋamba ebintu ebifaanana bwe bityo yali yalina omwana wange. Ku ssaawa eyo nali devastated nga sina na muntu gwe ndaba gwe nsobola kunyumiza bizibu binnuma kubanga ne boyfriend wange gwe nayina bwe nagezaako bimunyonyola nga naye ndowooza tabitegeera bulungi oba simanyi oba yali akkiriza mukwano gwange byayogedde oba yali akkiriza nze byenjogedde kubanga yali awo nnito sijja balimba nti yankonsoolinga oba yankamfatinga nedda teyampa wadde amagezi ebisigadde natandika nzika ku figuring out kuba nakubira maama ne mugamba maama omutima gugenda kunjabika nze ne mukwano gwange twawukanye nambuuza ebyo byonna nno nze bibaddewo nze obulumi bwe nnina bwa mukwano gwange twawukanye mu bintu ebyekisiru nga ndi awo neebuuza ngenda kumalako ntya olunaku nga simuwuliza ngenda kumalako ntya essaawa nga simanyi waali simanyi bwali simanyi kyakola ngenda kusiibanga ntya nga sitegedde bwalidde kikyalidde ngenda kuddamu ntya okutunula ku ngoye ze twayambalanga nga zifaanagana nga naye azirina nga ye n'embeera gye tulimu tugenda kubeerawo tutya tusobola kwetereza tutya tukoze eki twetereze. Era nze mukubira mami essimu nali mwebuuzaako mami nkole ntya nange ŋŋende obawa oba alina omusawo yenna gwe yali amanyi andagirireko ŋŋendeyo mpite mukwano gwange bamukakase nti mazima nali simuloga nali simulinaako tabbu ebyo nzibe byali birwaningira mu bwongo bwange essaawa eyo. Era we nakubira mami nenjogera naye yaŋŋamba zuukuka yaŋŋamba gwe nyabo zuukuka ddengulu kati ndowooza ogwo omusota ogutegedde kikye guli. Nakugambanga omukazi oyo mwesonyiwe naye mwana gwe olina emputtu nga towulira. Nakugambanga nze nina byendaba gwe byotasobola kulaba. Nakugambanga nze nsobola okulaba mu sides gwe mwotasobola kulaba naye mwana wange nga towulira. Bw'amala okumbuuza ebyo nambuuza omwana aliwa azze naye awamukulekedde ne mugamba nedda amuline wuwe. Maama wange yazambalirawo kuba wuwe yali amanyiyo nga n'amagezi ago sinagafuna kubanga nze nali ndaba nga sirina musango kubeera nti ayinza n'okutuusa okwo omwana wange obulabe nedda. Nali sikiraba bwentyo nze nali nkiraba bulala nga ndaba nti tujja kwesootinga ne omwana sinasonga lwaki mumuggyako kamumulekera abeere naye. Kati ebyo byonna maama yanzibula maaso n'aŋŋamba nedda omutayogedde ebigambo ebifaanana bwe bityo tasobola kumala sekendi 2 ng'ali ne muzzukulu wange. Era amagezi awo we gajjiraawo ne gakomawo ne ŋŋamba kati embeera gye tulimu I think it is to a point of no return. Omuntu watuukire kwagala okutta amusaanyeewo obulamu bwo bugwewo najja nakugamba n'okugamba maaso ku maaso nti yeebo accident ffe twagikoze nti naye era wafunyeko kakuraka katono nnyo toyina nakyakutuuseko kyamaanyi kyenkanankana kufa kwe wabadde olina okufa gwe kwe wali yagala okuntegekera. Ne mugamba simanyi lwaki abantu temulina maaso temulaba ekyo kyokka kikumala okukulaga ng'obujulizi nti nze nali sikulinaako tabbo. Era kyova olaba saafudde nakati wendi singa nabadde nkulinaako tabbu nange Katonda yali nkoze ng'ekyokulabirako naye mwana gwe saakulinaako buzibu bwonna. Munnange nga mami wange agenda ng'aggyayo mwana wange ng'atandika kubeera naye nga nange mbeera mu depression okumala ebbanga olw'ensonga nali simanyi bulamu bwe busobola kutambula ng'oyo mwana taliimu. Nali mwagala nnyo mukwano gwange. Lady Maria nze nafuna heartbreak ya friendship n'essaawa eno
nina trauma ku mikwano. Sisobola kwewa muntu fully 100%. Nasookera ku ggwe ate era nakoma ku ggwe. Nina trust issues mu mikwano. Nze simanyi na kumanya Katonda yekka yali nsaasira. Eyo trauma enveeko naye sirowooza nti erigenda. Kuba gwe omuntu eyali owange, gwe omuntu gwe nali neesiga. Bw'oba onvuddemu mu nsi, nina we natuukira ne mmubuuza ebyo ebintu we babigamba muli mu mutima gwo. Naawe obikkiriza, naŋŋamba ye mbikkiriza. Ne mugamba bw'oba gw'ompaddeyo gwammanyi okuva ku naswi paka ku luviri olusembayo waggulu. Kitegeeza tewali muntu mu nsi asobola kukkiriza nti by'ogamba nti nkukola, ti amazima matuufu sibikola. Era awo we namanyira ebyaffe nze naye byali biwedde. Mpola mpola natandika okunansinga ebiwundu byange, ne mpuliranga ebigambo ebiva mu bantu, ne mpuliranga kino na kiri, ne mpuliranga bwe yagendanga ng'agamba abantu nze namulemesa okuzaala, naye mukwano nze sikulemesangako kuzaala. Ate nga nawe amazima matuufu ogamanyi nti ne bwe nakusinkanira nfuke mukwano gwo, wali tofunangayo lubuto wadde olubiibibi nti walugjamu oba lwavaamu buvi. Nekirala kye sijja balekerayo, nasigala mpulira mbw'oyo omuwala ne yali taata w'omwana wange baasigalanga babalaba mu bifo eby'enjawulo, naye nasigalanga era ninamu akawakanira omuwala oyo nga ndowooza just abantu bamwogerera bwogerezi. Naye nakakasa ku lunaku lwe nagenda ku ddwaliro omwana oyo gye yafiira nga neetaaga okumanya ekituufu ki ekyamuviirako okufa. In fact we ziba ssaala nkusabira okere ku makya Mukama akuwa omwana, olimala kusitula ku mwana bw'oti n'omanya obulumi bw'obuzito bwa ki kye wantuusaako, nga bino byonna bimaze okuggwa ebyanviirako n'okufiirwa omwana mulamba. Lady Maria kankomaawo olwaleero. Emboozi eno tuligyongerako bwe ndiba nfunye amaanyi agajja okunyumya olugendo lwaviirako okufa kw'omwana wange, ng'era byekuusa ku oyo eyali mukwano gwange. Mpozi n'ekirala mpeerereza obubaka bwange buno eri abantu bonna. Bwe bagambanga mazima bw'ogendanga ku musawo n'akugamba nti gundi akuloga, funa naawe courage esindikayo gundi oyo naye agende bamukebere tulabe bwe batamuganye nti naawe omuloga. Basawo mmwe abakola nga naye mukola kutabula bantu olw'okuba gw'ogenda funa obusente bw'olunaku. Muleka enkovu ku mitima gy'abantu. Kuba musawo gwe wampaayiriza obulogo naye ng'amazima matuufu sirogangako, sigenda kuloga, siriroga. Ate eri ggwe former best. Essaawa eno we ntunuulira obulamu bwe buli ndaba nga it was for the best. Weebale nnyo kujja mu bulamu bwange, weebale nnyo kunjigiriza abantu ku myaka egyo emito. Byonna ttama gye nafuna enzimbye okubeera nti ntuukawa wendi, endeetedde okubeera ng'obulamu mbulaba mu ngeri ndala nnyo, eyina byennyambyeko. Sijja kugamba nti nafuna bulumi bwereere, obulumi nabufuna, naye ate obulumi obwo nabukozesa okubaako ate byenjiga ebirala, okubeera nga sidda mu nsobi zeezimu zeezo ze nakola. Nammwe yonna gye muli ebizibu bwe bito ebikutuukangako, totunuulira negativity ezze nakyo yokka. Londamu ebirungi by'olaba nga by'ofunyeemu bikuyambe. Ate n'obulumi obwo bukozese okwongera okwezimba, bukozese okwongera okwekengera abantu, bukozese okukendeeza emikwano n'okwesiga ennyo abantu. Muzadde wo wagambanga nti oyo omuntu mukyawe, otambulanga butambuzi totunulanga mabega, kuba ebiseera ebisinga ye alaba emabega gwe gy'oba tolaba. Ye asobola okulaba mukwano gwe waba akugudde mu kifuba ng'akutte ekyambe mu mugongo gwo, gwe gy'otasobola kulaba. Temwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe. Ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala, gy'osiimye, gy'olowoozaako, gy'ofuna. Oyagala bodaboda, oyagala tuk-tuk, mmotoka ntono oba van, oyagala truck, oyagala fuso, entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now ate nga ya mulembe ddala. Riders basufu, tulina customer care ey'omulembe. Noolwekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, Maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.